بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبامي نابا تشالا أبيبي تيبو أبطلوا كل بغد لبايك إسلام ميديا مكرزي ولنكو نواليرو tubanirize mu musomo gwaffe gwemwagala ennyo era gwe muzze mugoberera ennyo okukwatagana ku nabbi waffe ow'ekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyafaayo bye kyetwandiise siira w'omubaka butya Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatambuza obulamu bwe kuviira ddala mu buto nga bwe twazze tumulaba bwe tuzze tumutambuza ayingidde obuvubuka twamuleka Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kuyingirira bufumbo n'omukyala Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha era mbajjukiza nti twalaba butya bwe yajja okukolera ew'omukyalo ono Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha mama w'abakkiriza era ne tulaba na butya bwe yalinnya mu ranks okubanga yakuzibwa mu mbeera eyali yeewuunyisa olw'amazima ge obwesigwa bwe n'emikisa egyali gimujjudde. Tukomezaawo mukadde waffe sheekhe waffe wa labbayika mukadde wange mukiibi sheekhe waffe w'ebyafaayo nja kusaba se mukadde wange otole ku basalaamu kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mu kiseera kino ndi musanyufu okubeera nga tuli ffenna omusomo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mukadde wange mwebale emirimu gya umma alhamdulillah mungu akiriza tuli basiimu tusaba Allah akwongera okumanya. Amina ya rabbi. Allah akwongera obitegeera ate n'ennyonta ey'okumanyisa abasigadde omanyi kyangu nnyo okubitegeera naye ate okubimanyisa abalala ne kibeera kirala. Bashiikhu bangi bali awo bali mu biduuka bagaa nti oyo nno wa Madiina oyo nno yasomera Yemeni oyo nno yasomera eno naye wallahi nga taliiko athari yonna eraga nti muwalimu oba kyetugamba nti edduniya bayamutuula ku kibuga kubanga nabbi agambye balligu anni walaw asobola okuba nga oba daawa agikolera mu kiduuka daawa agikolerawo mu kiduuka nga yakwata kubo lya byabusuubuzi nga mwakolera daawa agambira teri kulya riba. Masha Allah tusaba Allah ate nammwe basseeka abali mu maduuka abalemeddeyo eyo tusaba Allah nammwe abakuume olw'omulimu gwe mukolera mu maduuka. Mukadde wange ensonga za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala olunaku luno olwaleero okubire ekifaananyi atulaba ku lutimbe gaggadde. Embaga ya nabbi yali etya? Tomanya nno bajja kufuna ekyoyo muli ekigamba naffe katuzikole nga nabbi bwe yafuna mayinza okufuna jaziba katuzikole nga nabbi bwe yagikola. Mukadde wange barakallahu fikum. Nga bwe twalaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda eshami okusuubula ne omukozi wa Khadija radiyallahu anha ayitibwa Maisara nga bwe twakiraba yalaba yeewuunya ebintu bingi ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Omusajja ow'amazima, omusajja ow'omukisa, omusajja alina obubonero obw'enjawulo waayita tewaaka musana n'ebiringa ebyo. Maisara yabinyumiza ku Khadija n'agamba nti bano bukyanga okozesa ono mbadde simulabangako. Khadija mu kiseera ekyo yali mukyala nga talina mwami, yali yafumbirwako abaami babiri, yali yafumbirwako Atiq al-Makhzumi ne Abul Hala at-Taymi, naye mu kiseera ekyo yali talina mwami. Bano nga we bali oba baali baafa? Abasajja bangi mu kibuga Makka abanene mu kibuga Makka bayogerezaako Khadija nga tayagala. Naye bwe yawulira ebitendo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebimwogerwako Maisara n'ebimwogerwako mu kibuga Makka nakubwa nafuna ekyoyoyo bagamba kukubwa. Khadija nakubwa nafuna ekyoyoyo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Era ayina omuntu gwe yatumayo mukyala munne kwegamba alage bagiyita idharu ragaba, okulaga interest nti nyina interest muggwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakitegeera. Ebyo nno byaliwo nga wakayitawo emyezi ng'ebiri. Sheikh ina akantu ke wakuonako wamu nti omukyala akkirizibwa waba alina omwami amukubye akkirizibwa okukola advancement eyo akumutegeeza naye ina akantu ke wajjayo nti ddi atunuulire ki? Atunuulire eddiini mu Busiraamu, atunuulire omusajja anaamuyingiza ejjana.
so omusajja anaamuwa obulamu buno obw'okunsi nga kwakhira talinayo kintu kyonna. Kyova olaba nga Allah bwe yali agaana abakyala oba bwe yali atugaana okufumbirwa abashiriku abagatta ku Allah n'ekintu ekirala, yagaa nti ulaika yad'uuna ila nnar, bakoola bakuzza eri muliro. Omukyala afumbiddwa omusajja atali musiraamu, owulira otya kale osigadde oli musiraamu naye ng'abaana bo bamuliro. Ate nga ffe tugaa nti attuyuru ala ashikaliha taqaw, ebinyonyi bitambula ne we bifaanagana. Kyangu nnyo okubeera nti emikisa gye egy'okuyingira omuliro ng'ofumbiddwa omusajja atali musiraamu mingi nnyo nnyo nnyo. Ennaku zino beekwasa ekigamba nti nja musikiriza nja musikasika asiramuke. Bameka abagambye okusikasika ate bo ne babasikasika? Wallahi be bangi. Afumbiddwa omulaasi mbu yanaamutereeza ye n'afukamu omulaasi. Bameka? Allahu akbar. Bameka kale tamusise ate naye tavudde mu busiraamu naye asigaddeawo nga tetumanyi oba musiraamu oba si musiraamu. Nsonga wallahi saddakta. Kati n'olwekyo obusiraamu bugamba ekintu kimu anaakuyingiza ejjana. Ekyokubiri okukikola n'ensa obutaweebuuka. Olina okukuuma empisa. Omukyala asigala mukyala. Waliwo empisa n'ensa. Okusigala nti osigadde oli mukyala oli mu kitiibwa ky'omukyala. Butalulunkana bululunkanyi ate gwe otwalayo ebirabo buli lunaku. Etegeeza seeka okwetega tukute abaana bave mu kwetega. Bave mu kwetega si kwa busiraamu. Naye waliwo abeetegera mu kakaaya. Nagula kahijabu akalungi, kakaaya akalungi ne yeetegera mu hijabu. Si kwa busiraamu. Seeka Mukibu yayagala nnyo abaana abambala hijabu eziva ettaki n'azeeyuwamu. Hijabu eyo yennyini nnyini already. Obusiraamu omukyala ennyambala gye bulina okumwambazaamu. Kwambala lugoye nga terundeetera kumutunuulira. Terundeetera kubeera nti amaaso enkaliriza nga tadde ku ye. Kalubeere nti lumukutte nnyo figa erabika. Kalubeere nti lutangaala nga nsobola okulaba ebiri muki munda takkirizibwa. So abaana baffe mu bagoye kuwetega seeka. Okwetega nga beeteze ku social media wano nga beeteze era onyagamba nti obufumbo bwange nabujja mu kwetega. Obwo ebiseera ebisinga tebuwangala okujjako nga bakoze tawuba ne beetereza. Saddakta Sheikh. Khadija asindise omukyalo ono Nasiba. Naam. Amusindise. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam information yagifunye. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye n'afuna ragaba. N'afuna okwagala Khadija. Mukyala muto, mukyala alina ensimbi, ayakaayakana. Wano nno tulina kye tulina okujjawo nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawasa abakyala bangi. Era mu hadisi agamba nti hubbiba ilayya min ad-dunya at-tibi wan-nisa. Allah yampa ebintu bibiri mbyagala nnyo mu duniya eno, obuwoowo n'abakyala. Wabula Nabbi teyamalanga gatwala ati. Nabbi ng'omuntu naye yayina al-hubbu okwagala era yayina okusikirizibwa. Yasikirizibwa ng'omukyala, yani nti omukyala mulungi. Era waliwo abajjange wa Nabbi nti Nabbi nsaba kumpasa. Nabbi n'atalaga kwagala n'atamuwasa. Kwegamba waliwo ng'ensonga endala nti Nabbi yawasaako mu mikwano gye, ekyo kyali tekimala kubanga gyonna yandigimazeewo, wabula waliwo amusikiriza owa mukwano gwe. Nabbi yawasa ku nnamwandu, si buli nnamwandu, wabula nnamwandu eyamusikiriza wabangawo ensonga y'omutima ne kweyongerezebwako ensonga endala. Era gw'atayagala nga yamuleka. Kati yayagala Khadija radiyallahu anha. Era n'asalawo abeere ng'ensonga azitwala mu bakulu. Nabbi yayina naye abakulu era ng'abawa ekitiibwa, bataata b'abato. Era n'abannyonnyola nti njagala kuwasa. Ekitegeeza omwana ono ow'obulenzi atula ku lutimbe gaggadde. Naam. Amaze okuzuula mu process gy'ayiseemu afunye omukyala. Naam. Kikulu nnyo okuddako mu bakulu. Kikulu nnyo. Abategeeza ekika ky'omukyala, famire y'omukyala bawe ekigambo kyabwe ku nsonga eno. Kikulu nnyo 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 nnyo. Kubanga ye bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Oba oli abo balina bye basobola okutegeera ku mwono gwagenda okuwasa ku famire gwe by'otamanyi. Era ebiseera ebisinga wano mu Uganda ekimanyikiddwa abantu okuwasa
tosobola kuwasanga muvubuka okujjako ng'oleese omusajja mukulu era olumu ne bamugaa nti omwana tetumuwadde ono tumuwadde ggwe kubanga yewa obuvunaanyizibwa. So Dr. Sheikh so nabbi ageze mu bataata abato. Nabbi sallama omukolo gwaliwo, nabbi n'agenda ne taata we omuto Abu Talibi ne batuuka. Khadija radiyallahu anha naye yalina taata we omuto Amru bin al-Asad. Ensonga ne zigenda mu maaso era Abu Talibi n'awa khutubatu nikah, khutuba y'okuwasa oba ey'okuwoowa. Tugirina mu bitabo khutuba ye mu bitabo mweri newankubadde nga riwayati oba enjogera kugamba tezigikoonako nnyo kubanga ebintu ebyo ebimu byaliwo mu jahiliya. Ebigambo ebiri mu khutuba biyinza ate okumalira nga bibuza bubuza. Tebibuza era tusobola okubyogera essaawa eno. Sekagira Abu Talibi yayogera ebigambo bino wammanga, yagamba nti alhamdulillah, yatendereza Allah alladhi ja'alana min dhurriyati Ibrahim, eyatufuula nga tuva mu lulyo lwa Ibrahim alayhi salam. Atandise ne nasabu ye yani tujjemu ekyokuyiga naffe abagenda okukola ki tukiyita nti tubukulire ku ntumbu. Feno mu Buganda mu mikolo gyaffe tugaa nti bukula ku ntumbu tukulabe. Naye yabikula ku ntumbwe. N'agamba amatendo ga Allah eyatuteeka mu lulyo lwa Ibrahim alayhi salam wa min nasali Ismail, eyatujja mu lulayini lwa Ismail alayhi salam olunyiriri. Wajaala lana albalada alharam, n'atuteerawo ensi ey'emizizo Makka. Wa baitan mahjuja, n'atuteerawo n'enju Kaaba eyeetooloolwa. Yebaza Allah. Kitegeeza alaga obuyimiriro bwabwe bali batya, si bakola ki, si bakusaaga, abazze b'amaanyi. Tebagamba nti omwana ono mulekwa yazze okuwasa, bategeere nti omwana azze ejja erimuli emabega, omwana si wakuseka. Waja'alana ala nnasi aimma, Allah era n'atufuula nga tuli bakulembeze b'abantu. Bwe tuba tujjukira layini ya Ibrahim alayhi salam, Nabbi sallallahu bajjajjaabe Bakuswayi, Bahashim, bonna bali bakulembeze mu Makka, Abdul Muttalib, bonna bakulembeze mu Makka. Naga nti n'atufuula nga tuli bakulembeze, tufuga abantu, tetuli bakusaaga. Bwe yabimala ebyo n'ayogera ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'omuntu, n'agamba nti wa inna Muhammad bin Abdillah, nti mazima noono Muhammad bin Abdillah, Muhammad mutabani wa Abdallah, la yuzan lahu fatan min Quraish illa rajjaha alayhi, toyinza mugerageranya ku muvubuka yenna mu Bakuraishi okujjako ng'amusinga. Nabbi yasinga omuvubuka yenna mu Bakuraishi, amusinga ki? Barran wa fadlan, ebirungi byonna amusinga, obuntu bulamu n'okusukkuluma yasinga bavubuka bonna. Wa adilan wa aqlan, n'okwenkanyankanya mu bantu n'amagezi, byonna abasinga, si wa bulijjo omuvubuka zze wano. Naam Sheikh. N'ayongerako nti wa in kana fil mali qullu, newankubadde ng'essente talina bulungi sente, akasente katono, nti bino byonna birina naye tebamulimbirira nti mugagga ng'abantu abamu. Ekitegeeza ffe nga bwe tukola mu mikolo ne bajja ne bawaana zze, naye nga ne byonna byazze nabyo ku mukolo buli kyonna batisonze busonzi ne bagamba nti oyo alina n'ekizimbe e Kampala. N'agaba basanga muli nusu yagamu mugagga agabudde naye ng'amazima gali nti omwavu yagabudde. Yagamba wa in kana fil mali qullu, wadde ng'essente ntono. Naye nga fa inna almala, kubanga mazima sente zetwogerako, sente kintu ekikola ki? Kintu ekigwawo, dhillu, kiringa kisiikirize, zairu, ekisobola okuvaawo, kiwanvuwa ne kikendeera ne kivaawo ng'obudde buzibye. Ariyatu mustarjia, bwe kiba kintu kyebeewoze, kintu kyeweewoze ekijja okuddayo, sente si kikulu.
n'agamba nti wa inna lahu fil khadijati binti khuwairidi raghaba, naye ayina obwetaavu bwa khadija binti khuwairidi, amwetaaga. Ekituleese wano n'omuvubuka ono yeetaaga omwana obuwala. Ezo zensa ze nagambye nti mu bino ebyokupakuka osanga nga ate khadija w'omulembe guno ate yayagala okugenda eri mbw akyale. Era nabbi ye yalaga nti yalina obuki obwetaavu. Sheikh Rugolbe yatera okukijjayo bulungi n'agamba nti nabbi Khadija nabbi yamuwasa, yafumbirwa nabbi. Khadija yafumbirwa nabbi. Naam. Era yaga nti wa inna lahu fil khadijati binti khuwairid raghaba, ayina obwetaavu okwagala, ayagala khadija binti khuwairid. Walaha alayhi fihi mithlu dhalika, naye ne khadija naye amwetaaga. Kitegeeza gye bayita taradhi mu bufumbo, mutual consent, okusiimagana, buli omu yasiima munne. N'ayongerako nti wama ahbabtum min assadaq fa alayya, amahale gonna ge mwagala gali kunze. Yeeyimiridde mutabanyi wa muganda we, nja muweerayo amahale. Etegeeza Sheikh kikkirizibwa okweyimirira amahale g'omuddu, kikkirizibwa bulungi nnyo. Anti wano tugenda tubisomesa obubi. Tusika hadithi eri nga nabbi agamba nti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Abasinga obungi ne bakitematema nti ayina okubeerawo n'obwannannyini bw'ekintu kyagenda okuwaayo. Ayina obusobozi bwange busobola okuba nga gwe mukiibi agenda okunekika mu maaso wano oneeyimirire. Allah yagamba nti wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, mufumbize abawuulu. Kyeyategeeza nti mubayambeko mukola ki? Mubayambeko mu kufumbirwa n'okuwasa. Era omuntu ayagala okuwasa ne mu busiraamu aweebwa zaka. Fata'awanu ala albirri wattaqwa. Aweebwa zaka bwe kiba kyetaagisiza embaga eggwe. Ya rabbal alamin. Mumatu g'abasiraamu olese kipya nti bannaye guno omwaka tugenda kugaba zaka, naye twawuliddewo emiliyoni 2 ku zaka y'omwaka guno tugenda kugiwa agenda kuwasa. Agenda awase. Teriyo kyonoona society nakugitereeza nga kuwasa. Era shaitani eddogo oba abayigiriza eddogo mu bimu ku bye Allah we yali alyogerako yagamba abaali baliyiga wayataallamuna minhuma ma yufarriquuna bihi baina almar'i wa zawjihi, nti bayiganga engeri gye basobola okwawula wakati w'omusajja ne mukyala we oba omufumbo omukyala ne bbaawe. Ndowooza neddoko kati essaawa zino erisinga obungi era liri awo kutabula bafumbo, kwawukana, kulogoolya kyabwe gundi. Obwonoonefu bwa society bwonna bantu kuva mu bufumbo butandikira kubeera nti abantu si bafumbo, omuntu kuva mu bafumbo. Sadakta Sheikh, wallahi sadakta. Gana Sheikh omusajja awa khutuba ati baali balina okubeera nga bamuwagira, yeetaddeyo n'agamba nti ebikwatagana n'amahare nze Abu Talib byonna alayya biri kunze, era amahare gaweebwayo. Sheikh amahare gano gatulambululwa mu bitabo. Ebitabo byawukana ku mahare gaali genkana gatya. Ebimu bigamba yawaayo eŋŋamiya envubuka 6, ebirala ne bigamba eŋŋamiya envubuka 20, ebirala ne byogera ku zaabu kika ki gwe yawaayo. Wabula ekikulu kiri nti yawaayo amahare ng'ate ga kitiibwa agajja mu Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. Amahare bwe tuba tuwaayo amahare agajja mu mukyala gw'owasizza, kye tuyita alkufu omukuwasa. Nenkana ntya ogenze omusajja minisita sakalina mukatuna amahare gano twanditunulidde kika kya musajja ze oba mu kika kya mukyala. Omusajja nga tonnaba nakuwasa weepimira ani gwokola ki gogenda okuwasa, ani gwogenda okuwasa ayimiridde naye ate mugamba nti ate omukwano gwe breaking bridges zonna omukwano ekyo kiina percentage kwe kikoma, kiina percentage mu omuntu gamba nti omukwano gubuuka ebikomera. Essaawa eno Sheikh nga bw'oyimiridde okugenda mu maka ga Ssaabasajja Kabaka nti nzize kuwasa muwalawo, waliwo gaapu nene nnyo, era ojja kujoogebwa bwe kibanga ebintu bikoze eki bitabuseemu, buli kimu bwe kibanga kitambudde bulungi bajja kuyisaamu amaaso. Yatuleetera omuko omwavu ate na mukopi
leko ejagaza omulangira wase omulangira amumbejja omulangira wase omumbejja oba omulangira wena wase omumbejja weno oba kale ali mu kitiibwa ekyenkanankana ng'omuki ng'omulangira oba omumbejja twepimire class naye ate sheekhe wano tulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam alumbye omu ku banene baki naye ate yali munene nnyo towulidde ebitiibwa yali munene nnyo era basooka kwogera bitiibwa yali munene biliyoniya ayina okubeera nga nteekayo ekyobwa imaamu nga mmere banayo musajja azze imaamu wa masjidi namba akulembera abantu abagenda mu bisatu omukyala mumpe imaamu bw'agenda ewa mufuti n'awasaayo omukyala olaba nti bali mu layini naye esonyiwa olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka bajja mujooga akatandika okufuna entondo swadakta sheekh swadakta wallahi so nga ye yagenze ewantu ewakyama amahare mu ikhtilafaati nyingi naye ekinyusi yawaayo amahare ekibuto kyenjagala okubuuza nga tusemberera okumaliza sheekhe bino ebyogerwa gwogenda otuyambako bikakasa oba bigaana nti amahare nabbi sallallahu alaihi wasallam gewaayo mu mbaga eno yayambibwako omukyala Khadija nti yayambibwako mu mahare okusinziira ku khutuba gye tuwuliddeyo obufumbo kimenyawo kiri nti amahare ge mwagala Abu Talib yagaddeko nagamba nti faalayya bwe tutunuulira khitwaba fil jahiliya engeri mu kiseera nga obusiraamu tebunnajja khutuba zino gye zaabangamu zaalingamu kye tuyita al ijaz okufunza ebigambo ebintu ebyo byali bifunze ebigambo byali bifunze ate mulimu al wuduh okubeera nga biri kiriya binnyonnyofu bulungi omuntu asobola bikola ki kubitegeera obulungi nti ebisigadde baabeera nga babikola ki babiwaayo nabbi Khadija si yewasa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwasira yawe na mahare era nabbi ensonga enkulu siga nti yawasa mukyala mugagga wabula yawasa omukyala gwayagala era yayagala nnyo Khadija ne mukuvaawo kwe yasigala agira amwagala ng'ayagala n'abantu Aisha yabubanga nnyo ku lw'omufu ate Allah gwe yajjulula olw'omukwano atono gwe yayina era teyamugattako omukyala yenna okutuusa Khadija lwe yafa ate nga mu biseera ebyo baali bawasalira abakyala bangi n'omwaka Khadija gwe yafiiramu ne gutuumwa erinnya nti amul huzunu omwaka ogw'ennaku olwa nabbi okufiira omwagalo gwe yali ayagala ennyo wallahi sekaswa dakta era sheekhe ekyo kyongera otulaga nti n'ekigambo kya Rasulu sallallahu alaihi wasallam manyi kyeyayogera n'agamba nti muwasa muweeyo amahare niwe kiba kyuma newe bampeta kale kwata oweeyo ekintu kyonna naye ng'owaddeyo ate tayinza kubanga ye teyawaayo tekisoboka amahare galina okubeerawo ng'ate gali nukudu gabalwa galina value gasobola okukola ki okubalibwa mu ssente ate amahare gasaanye nnyo ne gabeera nga gajja mu mukyala gwokola ki gwowasa bino abakyala be bagira nti nze siina kyenjagala oyina omuwa amahare agenkanankana nga ye asaana benzi tumwe benzi nga famire ya benzi gwatasobola benzi togenda gye balina kugaba benzi ojja kuyisibwamu amaaso wallahi kigambo kikulu genda mu kirasiyo kyekijja okubeera nga kikuwa emirembe kigambo kikulu obufumbo kubeera ng'ofuna mirembe Sheikh embaga eno tulabye katuuse ku layini y'amahare era gaweebwayo biki ebyaddirira awo mwalimu okusanyuka okw'enjawulo mu mbaga eno okulambulwa mu bitabo etali okuvuga ate kulimu wabula ekirimu bibala ebyava mu buki ebyava mu bufumbo ng'okubeera nti Allah yabawa abaana yabaraka obufumbo bwabwe buvaamu abaana obufumbo bwabwe ne buvaamu abaana newankubadde nga abamanyi baawukana ku Khadija yalina emyaka emika Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina emyaka 25 bwe yawasiza Khadija naye baawukana ye Khadija yalina emyaka emika abamu nga bagamba nti Khadija yalina emyaka 28 era nti okuzaala abaana omukaaga be yazaala tekyali kyamagero nti omukadde w'emyaka 5 w'emyaka 6 azadde abaana 6 tekyali kyamagero bwe bwali obudde obukola ki obazaala naye ng'ekyali al ashhur oba al mashhur ekyasinga okwatiikirira kwe kubeera nti Khadija alina emyaka 40 kyekyasinga okwatiikirira
nekisobola okwatikirira nga si kyekituufu kisobola okwatikirira naye nga si kyekisinga obutuufu nga n'abayatiikiriza ekyo mu ntandikwa balinawo ensonga zaabwe lwaki bayatiikiriza ekyo naye tetujja kigaana tujja genda nekyayatiikirira era kyetusinga okusomesa abantu nti Khadija yalina emyaka 40 Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina emyaka 25 naye obufumbo bwaliwo era bakolagana buli kimu nekitambula amaka ne gabeeramu essanyu inshallah omulundi ogudako twagala twongere okwetegereza obufumbo bwa Khadija ne Nabbi sallallahu alaihi tulabe bwatambula butya tutunulire abaana tutunulire enkuza yaabwe ey'abaana n'ebyetoolodde obufumbo bwabwe nga tetunagenda mu bufumbo bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abakyala abalala bakadde bange ab'ebitiibwa abaami n'abakyala abadde batula ku lutimbe gaggadde oyo nno sheekhe waffe Ali Mukiibi atutambuza mu siira w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwaki siira mukulu toyinza kubeera mukkiriza kigambo kya Nabbi ye kennyini okujjako nga Nabbi mwagalwa nnyo gy'olina okusinga abaana bo bazadde bo n'abantu bonna okutwaliza awamu toyinza kwagala gw'otamanyi toyinza kwagala gw'otalinaako history so nsaba wakiribwa Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama seka twakavaano mu mbaga yayise bantu neine bantu naye walabye essanyu nga abaddu babuganye essanyu ebusoga ng'oli kugamba bugambi nti ise bantu afunye maama era sebo ndi musajja musoga awedde emirimu naye essanyu lyabadde nange linzita mumpola mpola obusiramu bwange naye nga ngamba nti masha Allah masha Allah tufunye maama baba we bali kufuna maama tusaba Allah ate baraka mu bufumbo bwaimwe tubeyanziza abadde batula ku lutimbe gaggadde ebadde Labbaika Islam Media abatwikamu ensimbi Labbaika Travels abo bakugu mu hijja ne umrah genda wali ku Cham Towers Russell Road ekizimbe ekyo nno ojja kisanga kyekisalamu eno Kampala Road eri wansi Nkuruma Road wakati awo wali Russell Road oyingire mundaawo rumu 221 ensonga zo zonna eza hijja ne umrah ziberenga zikolwako umrah yaffe ya December tusuubira okutambula ennaku z'omwezi nga 2 tukomewo ennaku z'omwezi nga 3 oba 4 omwezi ogwa January 2024 genda otambule ne Labbaika onyumirwe olugendo Labbaika ewoomesa olugendo lwa hijja ne umrah tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeerenga genda wali obeerenga bakukolako okusoma kuba kungi ne actually n'okusomesa kwaffe ku Cham Towers ku masjid nakugenda tutandika tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeerenga akkiriza bakadde bantu baduteekemu ensimbi bakadde baffe aba Iraj Charity Organization Charity Foundation abo nno bali wali eri Kyebando oluguudo Erisa Road ekizimbe Benda Plaza gendayo bakole ku nsonga zo twala obuyambi bwabwe butuuse ku bantu abatuufu naawe ayagala okuyambibwa tuukawo ojja kulaba ng'abantu abakwata bulungi ku nsonga zo baganda bafa Hulk Media Uganda Limited abo ku Nasa Road wali Printers Arcade omwaliro gwa kubiri edduka abo nabo bateekamu ensimbi bakali ku printing yenna genda ku Hulk Media tambula n'abakyala aba Bewell Therapy namba weziri awo wansi bakoneko gwalina depression alina stress gwatemanyi gwayagala okutemera ensonga ez'enjawulo premarital counseling yenna olina bulwadde olina kyoyagala kuteekateeka ba Bewell Therapy ensonga ezo bazitambuza bulungi Aino Shamsi ly'essomero lyaffe tuteekateeka secondary omwaka ogujja twagala omwana ave mu primary ng'ayingira secondary enamba weziri wansi awo tubeeyanziza mwebale handles zaffe ku YouTube kwetuli TikTok kwetuli genda ku Facebook Labbaika Islam Media obeere ng'otwegattako otambulira wamu n'okumanya omutesitesera omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthman Menya Imam Cham Towers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.